kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Kantu kengendoweza mu group ya Sumulula kenjagala bazadde bannange tubawe ku magezi singa abeera gwe mujja kala singa aba mwanawo singa abeera gwe kubanga tusobola okutuukako naye tukazanya nnyo loudly. Kale tuyingira mu ntambuza y'ebyobulamu yeno program Sumulula. Twongera kubuuzako tuwasiza otya omulungi ali. Tuli mu nnaku z'omwezi 3 eza mwezi guno ogwa Gatonnya mwaka 2025. Happy Friday abasiraamu mugende musaaleko Juma Kareem. Kakati omwae mane togaana genda ku muzikiti nti wakwa tuli mu luwummula. Buli kimu n'akiwummulira ddala. Abaana banonye ekituze salina magezi. Tuzabadde manyo n'okusaate kuliyo twawummula. Nange. Fana mugende musa. Kakati omwaka twaga kuyingira ku just ennaku 3 but nga bwe tuzze tukulaga mulimu abagumazeemu eddakiika 3 mulimu abataguyingidde mulimu waliwo engineer wa UPDF amanyikiddwa nga Lieutenant Ariho Amon. Munnange omwami ono oba kyekyambagudde yagenze mu kisaawe abana badde basambira omupiira n'abagobamu bw'atyo n'akwata lubantula ye ne yeebantula n'ava mu bulamu nsi eno. Jesus Christ. Si oyo ono mwogezi. Nene wabanga yeiki. Ngamba alina kubanga afaanana atya si ono. Lwakuba nti olaba bambye waki mbadde nti bannaye kati ate abantu mubaleke. Kuba ate munnange bwe twesiimisa be balina ku ttama. Oba ontegeera nti ndaba yaffe eyo obuntu munnange oyo alina ku ttama ali bulungi. Naye si yeye basibe twongera okutereeza. Naye nga ye oli Lieutenant ye yeekubye era bw'atyo n'afiirawo na byonna bye tuzze tukubuulira wano. Kaakati bannange ng'omwaka gutandika let us have some safety precautions ebintu ebisobola tukuuma because n'abafa tebafa nti baagala n'oyo yennyini eyesse naye waliwo ekyamubagudde. I mean people go through a lot n'agamba olugendo lwange kandukomye wano wadde Katonda adde tannagera nze kandwekomeze ankome wano naye nga tuyina nga bwe twadde tukusomera ezimu ku tips 5 Katikkiro wa Buganda ze yatuwadde okutambulirako yagambye twetereze mentally and physically. Mental obwongo buno we buba buli unstable kati ate uva ku bali ab'obubenje kati by the time wookwata emundu noweetunuzaamu nowetta n'otabula obutwa n'ova ku kizimbe n'ogwa ekitegeeza kati bikususseeko nnyo. Your brains can't put things together ogamba nti nina okubeerawo nga ndi mulamu ku lwange ku lw'abaana bange ku lwa familia yange ku lw'abazadde bange nga gwe kati awugaanye kiganye. So kye tugamba nti obwongo butereeze ebimu mu ngeri gye tutereezamu obwongo is do exercise. Byogerako n'abantu bakuyambe making sure kola ekintu kyonna ekikuyamba okuva mu mbeera eyo ekisingira ddala obukulu speak to people bakuyambeko. So ebimu ku bye tusobola some of the safety precautions is one, we have to surrounding you wewangaalira ki ebintu ebisobola okuviirako obubenje and all that olina okumanya just tuwulidde abantu oli nga ekyamuviirako simanya yaseerera ku ddala simanya yalinnya mukanya simanya biki nga nno olaba ng'obuntuntu obutonotono ne mune nga kyaviirako akabenjo nekiviirako abantu okufa ne weebanga enkuba etandise mulina okumanya bwe beetonnya weewali dangerous opakinga wansi wa muti ogenda wansi wa kizimbe gwali mu mmotoka. Tumanye enguudo zaffe most especially abantu abeera e Kampala naye ate era n'amataba tugawulidde out of Kampala olina okumanyeko ebekusanze oyitawa wawo otalina kuyita tusigale nga tuli balamu. Tulina full safety rules. Nze waliwo omuntu lumu gwe nali naye mu mmotoka ng'avuga bwe yalinnya speed n'agamba nze so agivuga nga ate ensibye omusipi ebe enkutte agenda nga bwegenda kati ate najjako seat belt kulwokuba nga ali ayongeza speed nga ino nze n'engeri gyebintu ebimu wesibitegeera. Yes, because obanze kyakwata because the moment I enter my car nga I'm fixing a seat belt nga ndoking emmotoka ate ne wotagigira ekaaba ate eka baguyisa wano emabega bati bagufixinga naye abantu abamu musipi wano ogubagira abanene ennyo nenga omusipi ogwo muwanvu sikyabonene guviirako ekyokusala aba jasa ali allergic nga tayagala bwagazo
siraba bali allergic to condoms. Nedda kubanga banange ekintu ekikuma ng'oli mulamu ate you are allergic. You are allergic to it kati tukuyambe tuti. Yusaje tukuba fireworks. Nedda mukwano mwaka gwa katano. Tulangirira omukulembeze addako. Nange nze nnemererwa. Something that is keeping you safe and you're allergic to it. Anyway, then helmets. Yeah. Inzikiza ka video ketayegwa apasa amade helmet ngali wagu. Kugambi yawadde agenze kulumba. Uganda. So helmet eyamba gwa boda nolyoka ogamba nze bugu mulinkwata sissa bulungi sikola ki emitwe gino twakwako ku report ya police ey'obubenje bwa ku boda nga percentage esinga abantu abasinga tebamenyeka magulu bakubawo mitwe gyegiviirako obuzibu. Yes, so helmet ekubeeramu abazadde abaana batambulira ku boda mbagule bu helmet obwo bwa mitwalo 3.2 Mwana atambula ne boda ye. Ne helmet ye ng'agenda kusomera omwana ava kuno paka kuli naye atambula omutwe mukalu oluba saabala abawala abeeru totyatambula ne elementi y'obulamu bugagga tojja kwerukira magombe tambula ne helmet oyimirira nayo bwoti awa boda seba agiteeka wano ku mayembe ga pikipiki oyo naagitera ku mayembe siga pikipiki kalekaleko webisira polisi yali ekwata element oli afuna kataasa gakeetoola kulinga faani kati zenna wa bodange paatu omutuma mu tawuni kati n'owulira excuse n'alyoka agamba sigenda mu tawuni sirina helmet sente n'azifiirwa naye nga taguze helmet naye mu Uganda. So anything, any protective gear ogenda ku swimming bagambye yambala swimming bagiyitaani reflector abaana bagundi bwani floater bagambye omwana mugulire floater ku ssomero oba yonna gy'omutwala for swimming owange kati yayiga tagyetaaga gimugulire oba kiveeko kale okitegeera. So buli kimu ekikwetagisa okubeera nga keeping safe, please do it. Stay informed. Feno kye kituleeta wano actually kigenda okusinga okuleeta obubenje envuga embi weeri na biki kati wano mu Kampala n'emiriraano amakubo bangi agali mu kukolebwa okeera ku makya n'oyita awantu ng'ekkubo ddamu n'ozza sipiidi y'emu. Have you heard people saying siraba TV ze Uganda siwuliriza TV radio ze Uganda? It is okay. Kati ate oyo tolina budde we muleke. Is it about Uganda or it's about knowing what is going on? Kwegeziwaza kati oyo muleka. Naye ensonga enkulu eri nti ekisooka kidde ku bakama baffe abakola enguudo banaffe aba Union Ministry ya Works. The moment you close off the road, communicate. Partnering naffe kabanga kakati njagala okubuulira twafuna obuzibu wano ku lusooka. Usually now you see like the ever kino badde nkirabanga Uganda Matters bafulumya traffic wagendo flowing that day, I think 2 days before but that day before twafuna obuzibu wano ku lusooka blocking amakubo gonna agadde ne Mengo Rubaga kalandi katiraba ne bata communicating ogala otyama musima mutye ku basima wakati wa mirakaawo kino kyambuka Rubaga nawo ne basimawo naye ng'okimanyi Pastor Robert Kayanja one of the biggest pastors alina okusaba kwa 31st ng'okimanyi bulungi enkuuka weeri ng'okimanyi bulungi sayidi y'enkuuka ey'omundeeba Pastor Serwadda waali abantu basatu ab'amaanyi abakuŋŋaanya bagenda okuŋŋaanya kitone nnyo abantu omutwalo gumu ekitone nnyo omutwalo gumu kati awo we need to communicate n'abakulembeze tumanye nti bannange kati embeera eriwo kubanga twaligenza okuva wano twaliwo ne Rubaga naye tetugibaze kimanyi na 31st abantu bagenda ne basaba yes n'abantu bagenderera Rubaga ku church ne basaba ne balyoka ba blocking everywhere abantu ne bagetinga stranded mu kkubo bagetinga confused mu kkubo kati anti kwe kuva obubenje okwo. So yali nsobi y'amaanyi. So communication ya bitongole bibikwatwako then ffe tugoberere. Kakati kino lwaki tukireese nti twekuumire mu kumanya. Mu kwekuumira mu kumanya ojjo mmanya nti ennyanja gye ŋŋenda osaabalirako nawulidde ku BBS nga bagamba bannange ebyo bye tujja ne tuwa enteebereza y'obudde ne tugikuwa mwe mulinda eri mu lugambo. Okitegedde
kati bonna balinze lugambo kyekyadde naye nga singa wategedde entebereza y'obudde n'omanya entambuza y'ebyobulamu olaba bw'ofa n'olugambo luno otatuuka gy'olutwala. Exactly. So tubeere informed tutya mu buli mbeera yonna. Of course have a plan, most especially ya emergency situations. Kati mulembe gwa.com. Waliwo wenalaba abantu abeekalakasa amasannyalaze gagenda ne gavaako ku kyalo okumala ebbanga. Imagine abantu balina businesses ezitambulira ku masannyalaze. Singa kiba kibaddewo, what is your plan B? Abantu abamu tubeera mu areas nga ziri dangerous wekuba nga tekuli masannyalaze. Wembeera muneerandoddo waffe yakola ekintu yatterako emergency generator nali simanyi naye abawaako power supply mu ddiiro ne security lights kati onyiize ozagemukeera okuwa abalabi nedda no kyenagamba mbu yakitegeera nti area oyinza okuba teri safe singa amasannyalaze gavako sobere mu ddiiro ng'olaba munno omanye ekyali ku Christmas mukaalo kanga amatende ekatwe 24th of Christmas kwennyini gang sajja neziwamba ekyalo nga babba nyumba ku nyumba mukyekala amatende yabwe gundi ekatwawo nabisalu zooni zonna ezo zooni ziba zitekinga over so amasannyalaze gasobola okuvaako ekyalo nekitabuka yes so ebyo byonna tulina okubimanya singa natural disasters ettaka limbulukukanga ewaffe ebuduude eyo yonna bannange singa sizoni eyo etuuka eyeekuba olina woddukira osobola otikkako abaana n'obaweereze wasenga gundi tulina okavingako plan because buli mwaka tureportinga wano ti ettaka lyayimbulukusa ebuduude ettaka neritta abantu so mubufunze omwaka buli muntu yenna weetegeke bulungi hafi waki oba ne boyfriend omu baako n'omulala just in case ono agenda atya bajja kunsuna amatama wakati mu ntambuza y'omukwano